twota omuliro tukwaniriza Mukama n'obugalo obungi. Mukama mulungi kiseera kyonna. Njagala kutwala omukisa guno okwebaza Katonda olw'ekirabo ky'obulamu, kubanga bangi bannaffe ekisinga n'obukulu bagenze, naye Katonda n'atuwa obulamu ne twava ffe tukyaliwo. Njagala ekirala okwebaza mmwe abali wano, buli omu mu kiti kye, bannamawulire mwebale kujja nga temuli basasule wabula muli bayite wiisi nemuganga tugende wakapa. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Okusingira ddala njagala okwebaza baganda bange mu mulimu gwaffe guno. Bwe njogera baganda bange ntegeeza abayimbi bonna abali wano, ntegeeza bannakatemba bonna abali wano. Mwebale omutima gwe mundaze ku press conference kwokka nembanga muze nga n'abalala bali mukulu bajja bagwa masiku tujja kubanga ekirina kyekindaga oba kyekindaze era sisobola kutoma nti nze bannange tebandaga mukwano. Newe ngenda era nzikiriza nti bannange bandaze nga nkyasobola okukola ki okulaba. Amanyi bwe boogera ekigambo ng'owulira ng'era olaba n'amaaso go kikuwa mulina ogamba okay kale, kubanga abantu bangi bava olulala luli bamwogerako ebintu nga balimba, ngolaba oli abo ayogeza kukuusa ng'alimba ayiyiza, amuyiyiza asobola okumulongoosalongoosa naye alimba. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mu ngeri y'enjawulo njagala okwaniriza bannange ba B2C, bato bange mwebale, manyi mwasuze mukola, muli bakoowu nakati otulo tubaluma, naye mukwerekereza oli walaba nti munanga njagala ng'olina kyewerekereza. Otulo kintu kiwoomu nnyo kitalina tesiti gyosobola gamba nti oba kiwoomerera oba kikaawa, naye kiwoomu nnyo. Kati omuntu aba akyerekereza kitegeereza waliwo ekifo ekyenjawulo. Njagala okwaniriza Mukulumale, webali kujja oyo mukubireko mbogalo oyo atumanyi ffe olugendo lwaffe yatulabira ddala from zero. Muwala wange Maureen n'atuma ate nnyazaala wange ebintu yabitabulatabula. Seriri omubuuza ani bbaawo ng'amugamba mesaje. Kale eyo nnyazaala wange nsanyusa okulaba Maureen, webali kujja. Kafuli Kusaasira omuwabuzi w'obukulembeze, naye ffe wano we tuli mu indasitule eno omuwala waffe atalikula maaso gaffe, tusanyusa okulaba. Webali kujja era wano oli mu kiti kya muyimbi, oli mu kiti kya muwala waffe, oli mu kiti kwegamba onali balabika alina kayagala okugira okugumiza awo naye kakati mutabani wange Haruna Mubiru ng'osigenda kwebaza kikakatako okubeera wano. Olina okuba MC, olina okuba nga wataddewo entebe zino, olina okuba nga owa abantu ebyokulya, kale sigenda kwebaza. Kale webale kujja. Muto wange Weruwero agamba nti omusajja oyo yekakasa wa 11 konze kandabe lwayambuye okwebaga yebaka 11 neŋŋamba kale katulabe. Omanyi ŋŋamba nnyo abantu nti okugaba si bugagga, wabula kuba mutima bwe gukola ki bwe guwaayo. Kati nina kandabe oba akadde kana n'akampa, webale kukatuma, webale ddala sebo. Omukulu omukyalo ono n'abawanuka, webale kujja Jasmine, thank you so much. Webale kubeera webale kunjagala, webale kubeera mukwano gwange. Njagala okwebaza aba sponsors aba
nteekemu sente abantaddemu obwesige nga ntandikira ddala ne bannaffe abasimba automotive. Abantu abo batunda pikipiki era batuwadde pikipiki ez'okugaba ku Serena. Onamukisa tiketi ye ejja kutwala pikipiki ku Serena. Ate era ne batuwa ne Masaka. Onamukisa e Masaka bajja kuwambula pikipiki. Abakulu abo se bayimirira bagula bekusebo. Webale omwami oyo akiikiridde omukulu muyindi naye mugambe toyanzege. Kakati mugayi tutandise. Lwali bamugamba luli badde official kati tutandise okulanga show yaffe. Nebaza Semakula okuva mu Hiwota. Webale bangi bambuuzanga lwaki Hiwota eka amazzi terinyangako mazimala gonna. Naye nze n'ekintu nti bwe ngamba nti ono mukwano gwange simanyi bakikyusa nti si mukwano gwange. Wakiri bwe mpulira nga ekintu ekyo kijjirira nsirika ne sikyogera. Kati Hiwota omwami oyo nannyini Hiwota mwami Semakula bwe mba mujjukira saluuni gye bayitanga Zindula mwe nakolera vidiyo yatukwegomba bangi ye mwami oyo nannyini Hiwota. Kati emyaka mingi abadde mukwano gwange nange bwe nafuna we musasulira ne ngamba papa sport Hiwota enkaya aliwo tujjako nga waliwo ekirala ekyenjawulo naye sikisuubira. So mutwegalize nnyo omwami Semakula mugambe tweyanzege. Yaleese ne Hana. Kakati njagala omukulu Kibijjigiri mumukubireko mu ngalo. Sebo webale nze omusajja oyo ndifaani we nange. Bakwenda kuzino bafaani babituusa ne bagamba nti oli faani wange. Mwami Kibijjigiri waba ayimba saagala kuzibirira saagala kintu kyonna so nyumirwa nnyo nga mukuumidde okumpi wendi ansanyusa nnyo ate naye webale kunjagala. Face ye balizi. Kakati bwe tuvaawo njagala okwebaza bakama bange aba Perusinalaga. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nnyo mukuloonya aba sponsors aba band. Twabeesibako nnyo mukisa ne tutagufuna. Naye bagamba nti bwekataligirya Mukama mulungi olwaleero mu bayimbi aba mwe mwakazaako band oba mu Eagles Productions okutwalira awamu muzzeko leero ne mubeerako ku on board. Mwebale mukubireko abayuganda Boys mu ngalo era abakulu bagambe tusanyuse nnyo. Najja ngezesa omulundi ogwo ogaa nti kale kangezese ndabe naye neesanganga muli lwedde ne mungiya ne mubaako we munteeka era ne mumpa brand ya Perusinalaga. Nsuubiza okukola omulimu omulungi ate saagala mukome ku nze. Temukoma ku nze nga bwolaba tutudde wano tukyalimu omubisi ogwomerera ng'ovuddeko nze n'abalala gukyalimu sebo. Kakati bwe nvaawo njagala neebaze aba BBS eyaffe abo baatandika n'okulanga kati omwezi mulamba nsaba mubagulireko obugalo nga tetusasudde even na single coin ne bagamba tugenda kutambula naawe research olwaleero katutambule naawe. Mwebale nnyo mwebalire ddala nti mukikola nnyo mukikoledde ddala era mukyakikola era abakulu baneebalize nnyo. Njagala kwebaza bannaffe aba Capital FM ne Bit FM omukulu Jingo sebo neebaliza abakulu naye mwebale nnyo. Mwebale kulembera ku music waffe owa bandi gwe bayita owa bandi oyo abamu gwe batakyayagala nnyo kukuba naye Bit FM nimumulemererako ddala neyanziza nnyo n'aba Capital FM oba nti naate kati ennyimba ziri ezibadde eza bandi ezitamugayo ate kati zikuba ku Capital FM. Bannange ekyo olowooza buba buwanguzi bw'amaanyi. Mwebale nnyo mwebalire ddala mugenda kufuuka ekyokulabirako. Ababadde batemeetako okulibika bagenda kulibikkula bagende nti mwebale nnyo mwebalire ddala zaasoose nensaba tugendere ddala maaso. Kakati bwe nvaawo njagala ngende ku bakama bange oba ba title sponsors ba concert eno aba MTN. Nsanyuse nnyo okubalaba. Mwebale nnyo mwebalire ddala nga mukulu Lutaya bwe yayogedde MTN twabeera naye ebbanga ddene nnyo
byatuukamu katono awo nga waliwo omukulu wazze katamanyi bintu bye Uganda n'asooka atufungula awo naye kati kirungi nti MTN yazzeemu okufuna interest eyamba eresponsalinga abayimbi era abayimbi mwenna mwetereze mulume MTN budget gyeri balobye budget gyeri nga yaffe era mugende eyo mulifune nga maliriza katudde ku mulamwa ensonga lwaki n'abayise lwa nsonga eryemu ng'ennaku z'omwezi 19 tuyina concert message at 46 nayogedde ekigambo 46 buli omu ateekawo ekikye waliwo yagambye alina abaana 46 waliwo yagambye ayimbidde emyaka 46 buli omu yataddewo ekikye kyateekawo naye ago ge maanyi agali mu art era abantu mwena abayisa mu art amaaso mulimba artist ateekawo akantu kamu nika confusing abantu ne mutandika okikubaganyako ebirowoozo ategeeza kyategeeza ki ng'emaanyi agali mu art era mwena ba artist bannange ennaku zino mbuyaga nyingi mu art n'okutegeka obutegesi kyo kizibu kiri very expensive ebintu sika bingi naye nsaba temuggwamu maanyi ne muggulu waliyo okuyimba tekusobola kuggwa mu nsi era tujja kwanga tuyimba ne ati ajja genda maaso nga akola ki ng'agenda maaso ng'ennaku z'omwezi 21 enda kubeera Masaka ku Maria Flow ku Serena gigenda kubeera emitwalo 10 singa abaddewo obusobozi nga Serena batuwa ya bwerere nga ne Fenoni tuwa ku bwerere nga n'aba radios batuwa ku bwerere abawagizi abo sandi basabye ssente naali bagaye mujje tubayimbiremu buyimbizi mugende naye twasabye akasente ako tusobole okubakolera ekintu ekirungi ekijja mu ssente zammwe ekijja mu buwagizi bwammwe bwe mutuwagira naye kuteekawo omukisa gukola ki gukola nsobi amaanyi ago gava mu mmwe nga musasudde emitwalo 10 nga muguze tebo ey'emiliyoni 3 awo nange nimbakolera ekintu ekirungi ndi musanyufu nnyo nti nina amagye nti kwolwo obulamu ne bwe bwepanka nga sitaani azzeeko ku duty nga bumanyi sitaani yeeyitiriza nnyo sitaani ne bwajja ku duty eddoboozi ne lifa nina amagye agamala sheeyo okugwa ate ng'enyuma bonna bano basalawo okuyimba kyo enyuma ate ng'ennyimba zaye zonna era basobola okuziyimba so mulwekyo temusuubirayo kuba disappointed in any way ku lunaku olwo mbalinze mikwano gyange ku Serena Hotel bwe tugenda e Masaka ku Maria Flow okusookera ddala abantu b'e Masaka nze audience zesinga okuwa ekitiibwa mu bulamu wange nti nga njogera sirimbanga ne bannange bano bwe bali bajulizi baffe Masaka bwe kugaana mu ndongo ng'okuyimba kuba kugaana okusembuka busembusi n'ogenda mu birala naye ffe Masaka oba budde yonna okutwaliza wamu yatukkiriza nga tuli baana bato okuviira ddala mu Diamonds Production yebuyo kakuviira ddala eri mu Gibros nga tugenda ne muyimba erukaya ne mukola biki Masaka netukkiriza nti obwana obwo obuto naye bujja kukola ki bujja kuyimba Masaka tugiwa ekitiibwa ky'amaanyi nti mu bawagizi baffe abo be tuyitanga bazadde baffe n'abasabye emitwalo 2 ate era olaba bw'otuva ku Serena tugenda Masaka Street lwaki njagala nga nkyalina energy bulungi ngibira abantu b'e Masaka bulungi n'abasabye emitwalo 2 lwa nsonga abantu b'e Masaka mugwana ekintu ekirungi kuba mubimanyi mubitegeera mutuwagidde mugwana ekintu ekirungi ennyo naye luli kibadde kitulema okukola nga olumu tubaleetera obuuma nga bukaaba ono alinnye mu waya ono akoze ekirwaki omuntu aba alwana afisse kasente ng'alwana alabe ng'afissaawoko kuba kati bintu just omuntu ogaa nti no owa stage agikuteredde e Masaka obukadde buli 10+. Kakati bwe kusaba emitwalo emeka 2 musobole okufuna ekyamaanyi mufune screens nga nnungi mufune stage nga nnungi mufune sound nga nnungi mufune n'abayimbi nga balungi kuba sigenda kuyimba bwomu naye ate saagala kuleeta munnange olw'okuba njagala olw'okuba atya okunyiiza amale okuyimba mugambe ebbaayi gy'oli emmotoka yenywa amazzi nedda emmotoka yenga mafuta n'olwekyo nsaba abantu b'e Masaka tukkirize emitwalo 2 tugikole ki tugisasule ebeere entandikwa n'abalala manyi bajja kwongereza okumusobole okufuna ekintu ekibajyamu kuba abantu b'e Masaka tebagwana kuzannyirako nga nvuddeyo njagala kudda wano
mwami Ronald Mayinja webali kujja webali kuba nti oli wano ku Papa Sport tutambudde olugendo luwanvu okuva gye tuvudde tewali nsonga yonna yonna nga waliwo kyendimu nga Mayinja tolina kubaawo tewali nsonga kintu kyonna kyolina kubaamu nga sirina kubaawo ekyo nedda nze ku lwange mutima gwange ekyo nedda era webala okuba nti esimu yange wagiwadde ekitiibwa n'obanga wooli wano Mukama akupe omukisa ogw'amaanyi ekintu kyonna kitambule nkakasa kino kiddamu ebibuuzo by'abantu bingi omanyi abantu baagala nnyo okumezaawo ebintu byabwe olwo n'ameza kino ono n'ameza kino ono n'ameza kino ono n'ameza kino between me and Ronald Mayinja we are brothers era we will always be brothers ne bwe tuli batufudde tulibeera baluganda mu ngeri yonna njagala okwebaza Honorable Geoffrey Lutaya okusooka twebaze Katonda okutuseeseetula ku ddaala banaye mukikubireko mu ngalo mpulira essanyu lingi nti nange bwe mbeera awo nga waliwo anzoganya nina essimu gye nsobola okukuba ne ŋŋamba naye Honorable toyinaayo simu mpanvu esobola kunnyamba kuwona ntawaanya kati omuntu oyo n'agamba ani oyo aluleeta nti gundi nti oyo tumugire bwe tuti ne bwe tuti bannange ebintu ebyo bikulu nnyo mu bulamu buli lwobeera n'abantu bwe bato mu bulamu bwo abantu abamu bannaabwe bwe baseeseetula ku ddaala oba bwe bagezaako okubasingako emitima gikyankalana ne weerabira nti buli lweera nga mwenkana ekizibu ekiri basanga mwena temujja kukisobola so nga bwe kijja nga waliwo alina amaanyi ag'enjawulo ekizibu ekyo mukikola ki mukisobola mwami Lutaya congratulations sifunanga mukisa mu butongole nga bwe tuli wano okuyozaayoza olw'okubeera nti oli mukiise wa parliament nagamba abantu nga oli mu kalulu naye bagamba akoze atya nti Lutaya yeesimbyeku biri ebyokujeregera bye bakola naye bagamba byonna ajja kuyitamu naye bagamba ndibagamba lwaki konze mumanyi mbazze naye ebbanga lyonna mumanyi bw'aba alina kyayingidde ng'akyagala ajja kuyitamu ne bawakana ne batandika okwogera bye baayogera bagenda okulaba Lutaya akoze eki naye bagamba era mubajja okukola okugyawo ng'agaanyi ajja kukola abantu ajja kubakolera amawulire genfuna abantu bakolera nedda abantu bakolera era tojjanga okwo abantu abantu bagedde ebbanga ddene omulimu gwobakolera kirungi naye okusingira ddala webali kuwa simu yange ekitiibwa kuba yabadde late nakubidde late ne maama wange mundabire kuba mmanyi nti nzibuzibu ebimuganya okubeerawo naye akukkiriza nojja naawe nokkiriza nojja kuba leero ndoosoose okutuuka wano Papa Sports wano wuwo ate kuyidi agenda kuyimbira wano Honorable Geoffrey Lutaya ndowooza ekyo kiddamu era ebibuuzo bingi eri mwenna tukitegedde bannange kiddamu ebibuuzo biki eri mwenna bw'olabanga abooluganda beekuba engumbi zaabwe bakole ki baveeko bafiireko ddala ojja kuswalira bwereere baviireko ddala ojja kukola ki tetulina nsonga mu ntuuyo zange mulimu entuuyo z'Amayinja mulimu entuuyo za Kusaasira mulimu eza Mukulu Lutaya mu ntuuyo zange mulimu entuuyo za Mwami Sserugga mu ntuuyo zange mulimu entuuyo za Omugenzi Frederick Maiso mu ntuuyo zange mulimu entuuyo za Maureen Nantume so ne mu ntuuyo zaabwe mulimu entuuyo zange mu ntuuyo za Haruna Mubiru mulimu entuuyo zange so n'olwekyo tugatta ebintu biki tugatta ebintu bingi nafunako challenge emabega awo bwe nali e California mutabani wange Junior nanoonya ali Junior muwala wa Kusaasira muwala wa Sserugga Daddy where Daddy it's me Junior nga Junior kyono mpa nali simanyi kyagenze Junior kyono Daddy it's me Junior Sserugga konzoke oliwa ne tweloonya nga buli omwana onoonya muno okuva mu mayiro nga bimeka nga 3 naye omwana bwe yandaba ng'alinga alabye taata we ng'alinga alabye maama we kakati awo kati ffe tutandike tugambe tutya tekuba kwekubuusa
Kukwebuzabuza ng'afukaana aba. Sibe ebintu biba. So n'olwekyo bannange nsanyuse nnyo. Bannange emikwano gyange benkuze nabo abayimbi bannange mwenna mwebali kujja. Sho tugenda gikola, shegenda kuggwa. Abaguze tables bayimbi bannange eyo yengeri gyetulina okugendamu. Mwebale nnyo mwebalire ddala mwebalire era tugende bwe tutyo. Mwanze mbala abayimbi abeesobola kuwera ekikumi. Buli muyimbi bw'agamba nti nguze tebo ya Lutaaya. Abawagizi bwe bana akasente tebalabise era at least shejja kubeeramu abantu. Si bwe kiri bannaye. Okay, kale. Ebintu bitono ebiruma Haruna kuva dda naye tebiba bingi biba bitonotono bwe bityo naye tumaliriza ne tubitereeza katuyagala ngambe ntya abayimbi bangi abaguze tebo ya Mesa Kisemakula abasobola mwebale naye tukikola abayimbi ku bayimbi bannaffe ffenna tuvengayo tuwagire mu kulanga mu buli kintu kyonna buli omu platform yo gikozese munna asobola okubeera obuki asobola okuba obulungi kale nno n'olwekyo kaneme kulandaga kusaawa eno basooka enkomaawo ndeke mwagana ddamu ebibuuzo tweyanza nnyo papa tweyanzenga obugalo bannange webale nnyo webale ddala kale obutamala budde bungi twagala ng'abala tebannaba kutandika honorable katandisa okukola ebibuuzo bitandike ebibuuzo bitandike honorable ajja katono ayina kyafuna kale ebibuuzo ngende tuba okulaba nga tuli brief nekira tube professional ekimala neyanza neyanzige kale akazinda obuzindalo obulya wa sound osobola okukozesa omukono n'owanika ne tulaba nti tugenda kusongera Serena ennaku z'omwezi 19 tugende e Masaka ennaku z'omwezi 21 awo olukiiko lwennyini naawe lwoliko tuule era abantu lugenda kubategeeza engeri gye tugenda okutambula naye ng'okusongera ddala n'okusingira ddala tusoose tutambula bwetyo tweyanziza ne munamawulire olulala aha wemumpire awangaale Ssaabasajja era twagala okwebaza Katonda olunaku lwajjo Ssaabasajja yalabiseeko eby'Obuganda era n'ayogera ng'owulira ddala olugoma mweri ekyo mukikubireko mbugalo bannaabe Mukama tumwebaza olw'ekyo kuba ebibuuzo bibadde bingi ebyabatuufu ne bannakirwanyizi so njokwabadde kuddibwamu ebibuuzo ebimu nkyogedde ekyo lwansonga oyogedde Ssaabasajja Ssaabasajja nomunaabe luli yajja tewalaga kuyita buli bantu yalina ekitiibwa kye ye yasiima n'agamba ngenda kola ki ngenda kubeerawo kakati awo tetumuzzamu ebyo tuba tumuzanyisizza ekirala ziri wa budiusi nze ndi muyimbi abawagizi bange mbalita kubakola ki kubayimbiramu saagala basuubiza sama kubanga amagumba gano agakuze bwenkuba sama nemenyeka saagala kubasuubiza bukodyo mbasaba mujje mbakole ki mbayimbiremu bannange ngenda kubayimbiramu kinsinga okubasuubiza ekirala ekibi ekiriwo siyimbirangako ku Serena nga sho yange ako sikapya weewaawo nekirala twogedde ku nnaku z'omwezi enteekateeka emiryango gigulawo ssaawa meka omuntu agala okujja nga obudde bukyali